emyaka 4 gy'amaze ku ddungu. Eno ye nnyumba gye baamuzimbira mu ssente ez'emyaka 4. Emyaka 4 eno ye nnyumba. Mwana muwala ali mu nnaku. Yavuddeyo n'akola akavidiyo ng'akatudde mu butuuzi n'ateekamu akayimba. Ne wabaawo yakomenti n'amugamba naye mmwe mutunoonyaako ntonda abantu abamu. N'avaayo n'akola vidiyo gy'ogenda okulaba mu maaso awo ngenda kugizannya. N'agamba bannange nze sinoonya ntondo ate sinoonya likes naye bino bya ddala. Amazima ku myaka 4 gye mmaze ku ddungu siraba kintu kye bankoledde mu ssente zange abafamire yange. N'agamba ennyumba eno ye nnyumba gye balaga mu myaka 4 gye mmaze. Ye nnyumba eno gye balaga. Kitegeeza nti ssente zonna za myaka 4 ab'effamire babadde aziweereza baazirya. N'ennyumba yakoma ku musingi, baasula musingi ne bagirekaawo. Bankuba kyeyo. Era zino zikyakolebwa nnyo. Zikyakolebwa nnyo buli lwe tuneesiga ab'eŋŋanda zaffe babeeko be batukolera. Si bonna nti bazirya, mulimu ab'eŋŋanda abeesigwa. Nga beesigwa nga kiwamugamba okola yakikola. Naye abasinga. Kikwewusa nti we natunudde mu comment section mulimu omuwala yagambye sisita we yalya ssente za myaka 2 miliyoni 15 ng'akolima n'agamba sisita wange namwogerenya n'amugamba gojja kufa binsaba mukama akusasule. Nalabye amaziga mu comment section nga bonna bakaba nti ssente zaabwe baazirya. Naye ab'effamire tebakyayinamu kusuwala. Emyaka 4 olaga otya omuntu nti eno ye nnyumba gy'alinawo mu myaka 4. Katusooke tugende mu vidiyo ya mwana muwala ono omwewulireko nga naye ayogera. Tulyoke tweyongereyo naye teweerabira kuteesa. Magezi ki ggwe ng'ali ku kyeyo oba ggwe ali e Uganda oba kali magezi ki g'owo omuntu ali ku kyeyo akadde kano n'oyo ateekateeka okusimbula okuva e Uganda ku nsonga ya ssente. Magezi ki g'omuwa? Katusooke tugende mu kavidiyo ka mwana muwala ono. Ono agambye just abamu tunoonyaako tondo. Muganda wange Fiona, fe abamu tetunoonya tondo. Bino bya ddala muganda wange. Ate sinoonya likes. Bino bya ddala kyamazima. Kyeyamazeeko emyaka 4 kati ngenda myaka 5 naye sirabanga kye bankolera kituufu. Ndina obulumi ku mutima. Eno ennyumba gye mulaba bangamba ya blocks 1,012. Tunuulira ennyumba in fact. Alright, mbakulisayo ate mu katambi ka mwana muwala nga bw'okawulidde. Ssente zonna za myaka 4 talaba kintu kye baamukolera, takiraba. Kitegeeza ye yabagamba munnange muzimbire ennyumba. Ne basitula ennyumba ne bagirekawo ku musingi. Ezisigadde abadde ng'aweereza nga bafamire we balya. Myaka 4. Myaka 4. Kyova olaba nti ekyeyo mu butuufu kyetaaga omuntu ng'olina omutima. That's why nti abamu betta. Abamu bakomawo e Uganda nga ssente tewali ne beewa obutwa. Ne bafa ng'alaba akomye. So ekyeyo kyetaaga omuntu ng'olina omutima. Nti in case nga ssente ne ziba nga zifunye okucyankalana nga ogenda kusigala oyimiridde n'ogamba ate kati kampamba n'endabe ki ekiddako. Jjukira oba oyize n'okuyiga. Titoddamu kwesiga muntu yenna. Nti toddamu kwesiga muntu yenna. Bannange nze simanyi naye olaba ekyeyo si abali mu kyombo ky'obuwarabu bokka nti be bakaaba. Guys, waliwo ne bendabyeko nga wa America ng'abafamire bazza ebintu bye yabagamba okuba nti bamukolera nga ab'effamire babyeddiza. Abali mu Germany abali luddawa ekyombo kino ekyokuba nti munnange oba ekyombo ky'okkuba ekyeyo. Mukwano buli omu waali akaaba bw'otaba mugezi nnyo. Kasita weesiga famire oba ne weesiga omuntu yenna ku ssente zo kkiriza nti olina okukaaba.
bananga abantu bangi beesiza abantu beesiza abaami beesize bamaama ne babayuwa ate nze kyennamala okuzuula ku muntu walya ssente z'omukubi w'ekyeyo jjukira omuntu gw'osindikira ssente obeera omwesiga omubuulira buli kimu nkomawo olunaku bwe luti nkomawo mwezi bwe guti abo bennyini jjukira ssente ziba tezinagamba naamutunako ntya naamugamba ntya gayizi ne wabeera maamawo asobola okujja mu bulamu olw'essente bw'abanga yazirya ng'anoonya kyagenda okugamba takiraba asobola okukuloga ssente gite ssente giveeko bannange abaana owulira abaana nga bakaaba n'agamba nti maama yalya ssente zange n'owulira abakaaba ti taata yalya ssente zange nti ate sisita ate simanyanga mutata w'abaana nga ssente baazirya bannange nze sijja kukoowa kubakubiriza kuva Uganda nga muguddewo banka ssente zo kazigende mu banka oba oyina abaana gwe ogenda okuggulawo banka bagambe nti njagala nga akawunti yange mugitadde ku mobile banking tofaayo yadde nti wosindika direct ku akawunti batema nnyo it's better nti n'abafamile tebamanya lunaku ki lw'osasulwa musaala kubeera ssente boosi ssente azituzenga ku akawunti yo we oba oyina abaana nti omwana yalwadde kozesa banka yo ate tobalaga nti ssente osobola okukozesa banka n'ojjayo essimu n'ojjayo ssente mu banka zijjayo mu banka zeetulize ku mobile money webaka bagamba mbadde naterekayo wanene emitwalo 10 ku mobile money yange ozibasindikire zijje mu banka zituuze ku layini yo ozibasindikire kuba bw'osindika direct ng'ojje ku banka yo era ajja kulaba nti ssente zivudde ku Equity oba ku ene banka yonna gy'oba gw'okozesa bw'ojja direct ku account n'omuteera ku mobile money ye kati it's better n'ozijjayo n'ozituuza ku yo mobile money then gwe n'ojja ku mobile money yo n'osindika batemamu naye olw'okwekuuma abantu bano babe nga tebagenda kukubeera ssente simanyi bafamily members waaba akimanyi nti gundi yagenda bweru bannange ate munange omuntu gw'olese Uganda w'omugamba nti nfuna akakadde omwezi alaba nga buwanana bwa nsimbi kumbe busente temuli kufa abantu abatambuddeko wemba nga nfuna akakadde omwezi temuli ssente zaamu temuli ogenda okubusaasanya bwoti eno abaana fiizi kirizagaana nti 9 ku 10 abakyala bali ku kyeyo be baweerera abaana baabwe oyagala toyagala 9 be baweerera abaana baabwe ninako n'omukyala eyali ku kyeyo angoberera nnyo wano ku YouTube naye kankyogereko ninako omukyala ali ku kyeyo by then yali Saudi naye ng'omukyala oli ne we yaleka abaana yapangisa abaana we basula ne taata waabwe obulira yapangisa abaana we basula ne taata waabwe ate nga yalina n'okugula emmere ng'asasula abaana be basula n'abagulira emmere nga kw'otadde ne feesi natula ne ŋŋamba eki kimulimu abantu abamu nga gye tubeera okaabya kajanja teberezaamu nkuba kyeyo nga gw'osasula n'abaana we basula gw'osasula rent omusajja gwaleka e Uganda tasobodde yadde okuba nti amanaginga okusasula rent nti kale gwe obayambengako oluusi ku byokulya nti ofunyeyo omusaala kambaweyo emitwalo 10 baguleyoko omuceere nga kilo 25 baguleyoko n'obuntu deri taata abe nga ayongerezaako buno obutonotono naye nga taata tasobola nakusasula rent omukyala ali ku kyewo yasasula ng'era amujuliriza baana banange mbabuulira abakyala bali ku kyeyo tugina kwesiba ezo nga kw'otadde n'obukodo leka bakuvume naye bw'onodda nga toyina ky'olina mukwano w'ogenda okulaba nti abantu si bangu so it's better tereka akasenteko ku luwuzi katereke kyekyo mwana muwala wuuyo myaka 4 bambi talina wadde 10 ate nga bangi si ono yekka bangi abalinga ono byebyo ebigenda mu maaso naye nga mukama atusaasire era mutuufu atuwere ekisa mukama bankumire nnyo badiya mbadde balabi balungi okuva gye twatandikidde ate okutuuka wano we tutuuse
mubeere bulungi, tugenda kusinkana mu videos eziddako. Ate tovaako mukwano weekuumireko olaba kentaddeyo kabikkule kubanze kati nasalawo kubanga ndeeta ebifa mu kyombo ky'abankuba kyeyo. Ekifa mu Buwarabu na buli nkuba kyewe yenna azirongaazi alina obuzibu afunye ku ssanyu byonna nja kubanga mbireeta weekuumireko ku eno channel. Kyombo ky'abankuba kyeyo kyendiko kyesinza okwesigamako ennyo. Lwaki nti njagala nnyo buli muntu afune ekifaananyi alabe abantu embeera gye bakoleramu, alabe ate ebifaayo nti kati oli walaba ono yagenda ebweru ssente ze baazirya n'amanya nti kati nze nkyali Uganda ngenda kukola ntya, nina kwenyweza kanfune ebbanka kasente kange terikawa muntu yenna kubeerako kyankolera. Ate oli n'agamba kakati ate oli yakoze bwati ne bwati ki ekyamuviiriddeko ekyo. Kwegamba ne tuba nga tuyigirako channel tubeere nga tuyigirako nga bankuba kyeyo. Mulimu abangamba Maggie oteekayo vidiyo ezitutiisa, nedda bino byonna tulina okubimanya, tulina okubitegeera kubanga tunaleeta ebirungi byokka tojja kumanya ate sayidi mbi. Kati tugatta ebirungi n'ebibi ne twongera okuyiga. Kale mubeere bulungi, mweraba.